si kyangu atolo ate bwagattako kuyita nojja mu butuufu si kyangu kyovula abagamba bwakunyiiza mwetondere abo bakayima mavivi ge gakuwonya na empapula they are just different means naye bw'omala otuuka empapula zitwala obuki kyova olaba gweokolanga bwoti oba oyagala otegeera ayina empapula teriiyo muntu kino kijje ku nze kantunulira bulungi tewaliiyo muntu ku Bulaaya ayinza kulinda mpapula ne bazimuwa ekiddako ebeera destination Uganda gwe olabanga omuntu waludde bweru nga wano tomulabangako nga teyazaalibwa eri waliwo abazaalibwayo nga ye talina budde eno wa naye ng'omuntu yagenda omumanyi nti Ichuli nti Flavia Namulindwa nti simanyi Kalitos Kaliro simanyi Genomegadi simanyi ani bonna be wali owulidde gwe kasita omulabanga nti yakomyewo e Uganda ng'omanya zazze naye gwe olimala emyaka 10 nga tomulaba ng'era omanya tezinnalabika tolina be bantu bomaze emyaka 10 nga tomulaba tezirabikangako waliwo ne process nga wagivaako for survival but you are not a citizen of America you are not in any system ate olinnya baba balinze wosala ku airport bagambe azungu tebakayaja kubanga kyebamanyi kimu bw'obeera mu nsi yawe nga toli mu system oba weesimidde mu kinnya naye bw'ovaamu n'ogaako ogidduke baga muleka genda tomutawaanye funa amannya agataatutawaanye okitegeera naye olwokuba Uganda obo bakuza bakulaga ne bw'osoma tojja kufuna mulimu n'okukyusa erinnya okula tokiyinaako value ogaga nejjekaani netuumaani nti neetuumye because toyina value ya linnya lyo do you get it naye bw'osanga abantu abalina value kumanya yaye nerintuusa Germany ti kakalaamu titugende kati atuuka e Germany kakalaamu bamugamba nobanga wamala esi 6 guno omulimu ogufunye kakalaamu nakwata ku mutwe nagimala leeta empapula nga za Daudi Musa babuuza bintu biri basic kubanga ojja weetegese ne bakubuuza akantu kangu nnyo omukazi wowe mwagala nti ye musulamu enna nti ye yayambadde empale ki nga olina yawo omukazi noga simanya ate oyo mukazi wo owange osula mu ddira ate otugamba oli mukazi ti mukazi wati mukazi wo naayambala nga tomanyi amaggwe mukyala ali mwanda we yaki awo ebyo bibeera ye akokokka omuzibu nalaawuwa bano tebabeera bonna dinaidi kale oli ku mukutu gwa Uganda byogere ndaje sinzira okubate ngo twenywe balide ddala kubizo subscribing sharing commenting sakono ku nsofu tugwa Uganda byogere atugamba tulina mu buli mbeere kwa nasigati yakosa kubombolira nsonga sakono kuemboze esali za bulijjo jaja Ichuli 1 official jaja Ichuli 1 official genda yo mwami yapereza ko message je nagamba gezeza ko gunonya naye so kuyungira gutukatiriza bulungi yangambye bana ngeyo complain neyongedde gifuna abantu banga bayisimo tugamba tu subscribing ne YouTube yo tugamba tetukola ki Ichuli 1 out wali Ichuli 1 te wali space then official kuliko content gutwade tukola bulijjo awo inzo kulabira nti kiri okay kale subscribe sharinga tukwatagane mu ngeri emu oba endala osobola tuwagira fenna osobola tukwasaganya fenna bajja wagira kibe Bulaya program abantu bansaba mu politics wakimayo ki nembagamba Museveni yampamba nga wawambye abalala bonna naye simuguzanga mutwe
nino mwetagguluzaako saawa yonna kamulekere omubiri naye omutwe ngutwala tomumanyi Kamiliyoni nti mbega wa Museveni yamutuma mu DP n'amutuma mu Nuupu n'abega ne ba independent kati tuli mu Kiva Ebulaya Sunday special muli mutya mwenna abantu abali Ebulaya abatulaba mwe bali kwagala Kiva Ebulaya Kiva Ebulaya nkizudde nti bulijjo abantu bamisinga okukonekitinga n'ab'Ebulaya nga bali na Uganda era abantu bangi baŋŋambye mu Kiva Ebulaya nze mwensinga yikiri okutuula n'empulira ng'onnyonnyola ekintu waliwo abamu abasharinga waliwo omwami yankubiddeko naŋŋamba yankubidde kiro naŋŋamba nina omuntu gwensuza naye alabika okuba takitegeera bulungi kye mugamba naye nti omugamba direct kuba muntu mukulu ninawo obwana obuto bwa myaka nga 12 akaana ka myaka 12 naye oluzungu lwayogera lufu ate akaana ako buli kwogera nga kamugamba wandiika oba osobola wandiika nja kitegeera kati ate alowooza kamuyisizaamu amaaso kati kyekakola kagera nekeggalira mu kisenge nekamwewala ate ye ali eno atolotooma ayomba agamba mu bwana bweno kati bwewa bantu tebalina kyeboogera ekirala endya nti alya bino alya biri alya bino alya biri agatika emmere neggwawo mu bbanga ate lye badde balina nange ntuuse ekiseera ŋŋamba nkuyo kusuza naye yandibadde njagala omumusuza kati kyikola mwoluwa okutonnyaka Kiva Ebulaya nga musindikira mugamba labaalabako otwaliza obudde naye nga njagala ategere message kati olaba oyo kyaggamba ennyumba ekalubye gwasuza amusasula rent naye tebakyakonekitinga okitegeera oli alowooza abaana bamujooga naye ate ngeri Ebulaya okuyiga olulimi lwonna olina kuba nabaana fe twatulanga ku TV olaba translation z'Oluswidi naye nga tezimala naye abaana bo bakutereeza anke kyoyogedde kiki naye abantu abamu bawulira byokwogera n'abaana kuba obwana bweri buseka si bwe batwe bakyogera kati bw'otaba mugumu olulimi oba olukoze eki olwesonyiye bantu bangi ali mu Amerika katalina luzungu lwamanyi naye yonna ebya accent biri kummwe bantu bangi nnyo ali Bungereza ye wezituuka mu zino Afrocon countries France, Sweden, Denmark, Norway, Belgium, Amsterdam no parading abannayuganda bagaye tibogeremu ku Ludaaki omuntu kati amanyi Ludaaki ng'omanya asandikira mu myaka 10 okubeerayo bano bonna myaka 3-5 akulimba amanyi please give me food nga wonoga omuntu atamanyi luzungu naye ng'agamba I coming I go naye nga osobola otegera kyakoze ki bebo myaka 4 5 kuke question yaŋŋamba waliwo omuntu amumanyidde mu Lusidi lwa myaka 10 nga naakamala 9 naye ng'ate mpulira enjogera naye nga baagala kubanga yonna byoyogera temuli kati twasanga omukyala naga ayisima Olusidi lwe luki yagamba nti yampita bunyina KAKALAAMU soko gye sigwakwana isima Kiva Ebulaya konze nagamba omusajja Lusidi bayogera lufu ntulaawo neŋŋamba kikyayogedde nakamalayo emyaka kati okitegedde ye accent n'oluzungu lwamanyi kiringerawo nosanga Oluswidi nosanga omuntu omuganda ow'emyaka 6 nawulira abaana aboogera tudde mu Luganda awulira ng'Oluganda kitalukola ki so it is very understandable naye ng'ate ne lwenjogera nalwo abalumanyi baki bangi kubanga n'ezo ennimi zirimu sirang osanga Oluswidi Olusomaali Luswidi Oluwarabu balugatta mu nnimi zaabwe tebalwogera nga luki naye n'Abaswidi era n'Abannayuganda balina Luswidi Luganda balukomero umodu bulo okitegeera kati waliwo ne accent omuntu notegera level mwayogerera nebbanga lyamaze muki mu nsi newogenda mu UK era woonoosanga abumazeeyo myaka 15 okawulira wano mu flow neyagenze eggulo n'oluzungu lw'e Uganda simanyi ata Kayima UK ajjamalako kuba kati ebyo mulenzi muwala mulimu ofuna mangu ata Kayima ajja kukola mu bbaala ajja kukola mu restaurant eyo mulimu mwangu kasita mbazungu obeera mulenzi muwala
ofuna mangu omulimu beera ng'oli lwedde okweyisa makeup simanyi weetekeko earring abazungu bagenda onyumirwa gwe oh my god a piece of art come tosobola mulenzi muwala mu Bulaaya ku mirimu naawe obadde oti abo be basooka talina na interview jajjayita muwajja funa mangu ne Cassandra oh my god you are cute my aunt ku topu toyinza singa mulenzi muwala oba muwala mulenzi toyina interview gyojja gendako naye ne gye naayita okumufunira omuntu tojja tegeera. This is a movement balina oba protectinga mulenzi muwala mulenzi that kind of balina special care atuzeemu ekintu kubanga Ashima Kato addanjigiriza ekintu kyasoma nakyerabidde naye yaŋŋambye nti katamu ke yaŋŋambye nga kategeeza nti we are moving from good to worse and it will be difficult to go back to good. That's why bakulaga nti okuwasa omukazi ow'okubiri kibi okukiitinga kibi nnyo naye okuwasa mulenzi munno human right n'okwagala muwala munno ddembe lya buki lya buntu naye ate okwongerayo ekikazi ekirala that you are uncouth, you are barbaric, you are which kind of man is this? Italina respect. Naye ate gwe oyingirira omulenzi ayagala mulenzi munno nti omazeeko banneemiki emirembe. So tosobola whether ali oba tali naye eyo yokka movement mwatambulira nti mulenzi muwala emuyamba nnyo mu nsi z'abazungu otuuke wa ero jabbala bawezi atafu eyali akola makeup abayimbi Kimulavu Black bagenda bonna kubanga abo balina okukozesanga litmus badde Uganda nga balina ssente baempoweringa abaagala okubeera nga bo kye batunda agamba she changed their life era bagenda yise etteeka mu maaso awo nga in fact batandise it is insult okulaba omuntu n'omugamba you boy you man omanyi oti oba maani. Yes, nga olaba bateekawo nti okugamba omuntu nti you are fat nti oli munene kivumo naye nga ddala omuntu oyagala mugamba oli munene omugamba otya bw'omugamba you are fat mu bazungu kivumo insult nkugamba litandise okimanyi tokyakkirizibwa yita muntu boy or girl because you must find from that person oyinza omuyita you kati Kimulavu Black oyinza omuyita he nanyiga kubanga ayagala kubeera she dembe lye yokubuulira oba she oba he kuba oyinza oba muyita he ng'ate ye mulenzi muwala olina okukkiriza mu human rights topaalira ku muntu mbu you boy nja kuloopa. So leero mukiva Ebulaaya bakwano omuntu yenna agenda alowooza okgenda eyagenze eyalinnye atuuse eyakatuuka eyatuuka abaatuuka edda bwenna kiva Ebulaaya ekola ki ebakwatako Kakalaamu yaganya okukola bampa naye nga tulinze engatta ennene bweti ng'eriko akatu akaliko olulevu n'omuntu omutono walo nga iko kiva Ebulaaya omwana yagenda n'avoyisinga akalanga ako yansesa yagamba kiva Ebulaaya ddala kituufu buli avaayo ako nangatto n'agamba oyinza okumala emyaka kati engeri gye yakagiramu nga nyalasooke mala okubuuza onatuwa authority kati ekayo yali amaliriza n'agamba oyinza otya okuva ebweru ng'omaze emyaka 10 oba emyaka 2 n'okomawo nga tolina ky'olina nga jjajja yikyuli kakati akantu keŋŋamba tolina linda katuufu nnyo omanye bannayuganda tebategeera kukomawo Bulaaya nga tolina ky'olina bonna batunuulira mu ssente one teri wantu wa Bulaaya ayinza kugamba nti nalemwa kubanga okulemwa Bulaaya bwe butafuna ki mpapula kyekyoka kubanga ebyo bye muŋŋamba mbu tewadda na ssente system bazikola ne wenzirayo kati ate nsobola okuddamu nenfuna ki olwo buli wobeera mu system e Bulaaya emikisa gyo giba gikyali alive naye kati lwakubanga ekintu kye bayita okulemwa e Bulaaya tofunye empapula period ozigobyeko ziganye naye nga zisobola okuganira ddala complete oba time yo ogamba nti kati nkoye
abantu bali mu America myaka aga anti mpulira abiri osobola okusetula paka 3 onokolayo emyaka emirala 10 n'ogifuna kiba kigande waliwo nti oyinza ogivaako n'oyiga system kati ng'ebungereza n'ofuna akalimu oyinza ofuna omuwalabu n'akutegeera nakwasa kawoshi nga actually okola sente osinga abayine ki Empapula ng'osevinga muwalabu wo yakutegeera n'akayumba okapangisa abaana obazadde system n'ogivaako n'ogamba kati nze nagivaako naye kankolerere bengendo tteeka weebali kakati n'oba ng'olina omulimu naye kati mu Uganda olw'okuba mutunula mu monitale nti isima yadda nabiki na bitaano ekikulu kiri nti wentuuka okgenda student ngenda buki anti nze abagamba so ekitookera ddala omuntu yenna okutegeera nti yalemwa Bulaaya nga tafunye ki Empapula ekyo ye ultimate gwoba omaze naye era oba mbaamala kubanga oba oyina right egenda mu bintu oba toyina Empapula eva obeera mu mayinansi bw'olwala erinnyo nga mutandika onnoonya abalina Empapula ani anaamuwaayiddi agenza atya bafuna eddagala e Uganda. Kakati olaba waliwo abantu abamu bakugamba ebigambo bino wammanga nze saagala kwesembereza bannayuganda balina ebigambo saagala kubeesembereza kati omuntu ng'oyo waba alwadde n'agenda muba mu state oba mu biki nga teri nnyo bannayuganda ate nga mwaba alina okwekwatakwata nayina Empapula amuyamba ayinza kukola atya era omuntu yenna ayambibwa banne abatalina Empapula be bategeera peyini yo teri muntu alina Empapula alina budde obwo akwata ID akuwe omuntu ayategeera system akkirira wali najjayo sente n'akuwa era ebyo byonna obifuna ku muntu eyakajja omuntu yakajja batategeera Empapula mugamba njagala kujjayo essimu naye sente namukasi naye nja zisasula mpanaga simu zimpe nkuggireyo n'omuwa n'akugirayo aludde Bulaaya takisobola okumuwa sente yakugireyo ekintu mu linnya lye tayonoona kikwatagana na linnya lye mu sisitimu kyova olaba abantu babeera ebweru obeera omumanyi nga Max B simanyi Simba Dankani Malukomu simanyi Wayini Dendi Ichuli Olaxes nickname zokola ki zino zirubega teziriyo ate waliwo omuntu agenda okubulya amannya ge agali mu sisitimu omutawanye yeewala mutawanya yes otuuka eri ng'ofuna ki nickname twagala nickname zaabwe kwavoidinga kumumanya anti muyinza olwana ku pate musajja nakusimbula empyezi n'oyita poliisi nejjaloga bamuyita Ichuli poliisi ne bawanje ate awo ng'okyalina omusango akuye Ichuli poliisi ekayani Ichuli omumanyi kati omuntu omusiru ava Afrika poliisi emubuuza akubye omumanyi aga mumanyi ye Kakalaamu poliisi ngewandika kati wadda soba amubuuza Kakalaamu yani that is nickname poliisi esaza genda kubanga abantu kyebatategeera mu Bulaaya buli wokola buli woyita poliisi nekubuuza oba akutuusizaako obulaba omumanyi oba oyongeddeyo investigation olwo nga beetaaga omukugu jjukira bakola pa hour naye bw'ogamba tomumanyi baba balina kukuwaayo kasente ka insurance bw'oba olina ki insurance naye abadde ogamba mumanyi ankubye yani ye Ichuli apoliisi ya Ichuli yani ye Ichuli mumanyi nga akamba twala Ichuli gyakola ki gyali nga bajja ku luggi tototototo yono poliisi egamba alo gyebaleko ssebo kale nawe gyebale gwani nze Lubega Musa oyina ID tie kya mukwano ayakubye wafunye mulala ng'ogamba omuntu nga bakayoyo yennyini kale poliisi muli bazibu zeno poliisi ziringa ze Uganda omusajja yennyini eyankubye mulabye naye because tategeeranga muntu we bamuyita you get it
Yes. Bateekayo ezo nickname ne zibeera. Abantu baba ne nickname kwewala bintu bingi. Bantu butabatawaanya. Muntu butamulandukirako. Obeereyo ng'omanya amannya ge ne mugjo misango nga twabadde ne Lubega Musa. Abeera wali agatotukayo ddala ye Lubegaani. Police ng'emufudde witness. Kakati tulina ebintu ebituve ne Uganda luga nti nze ndi Kaguje ndi Kabaka ndi manyi ndi Kabaka tomanyira nze bunsi yonna gy'onsuulamu ngwirawo oba kitegeera nogera n'otambala ebigulupu ebyokukyalo ne kikutwalako ekintu ng'otuuse mu nsinga eyo wogeza n'ogwa mu gurupu oba gangsters abo abantu oyinza beetawuluzaako otya poliisi erina kyeyinza obbayamba ng'ogudde mu mbingo obumiyayo akuggyeko ekintu ng'oyagala kibanja. Kalaamu omuntu wava e Uganda ayina amaalomaalo agamubaamu n'olujanja lwe mu kyalo eno e Uganda. Omanyi Uganda kyalo nkubuulidde nze ne zino balubu ezaako e Uganda simanyi gye bazijja. Balubu ebweru eyaka notuuka mu nnyumba n'ogaa kikino n'ebbalubu ye Uganda eyaka yero toyinza nnoonya mpiso n'ogiraba ebweru. Amataala ge gajjako abantu mataala kwaka kwansi okitegeera. So ombuuzizza ki nze ondaba olugezigezi abantu batuuka eri omanyi you have never discovered yourself paka ng'ogenze wa ebweru gy'ogenda odiscoveringa yourself. Kyova olaba ebintu ebisinga tobyogerako nnyo nti kino siyinza kikola. Never say never. Bintu bingi by'oyinza okukola. Baseka. You never say never kubanga you don't know. Kakalaamu oyinza oggwa ebweru n'ofuuka gangster nga tomanyi. Ate n'oba mubi nnyo. Nze yina enkovu ogiraba yali anzise. Ebyaddala. Yali anzise ate muna Uganda. Vaawo naawe. Obadde ki? Yali anzise no baseball bat. Baseball bat ogimanyi? Eno baseball bat. Olaba mu liiso omwo. Tolabamu enkovu. Yaginkubira mu maaso ga poliisi. Obadde ki? Poliisi ng'eri awo nga ndi wano nali nsala kudda mu train za wansi. N'alyoka agikwata bw'ati. Kakalaamu we nakoma sadda mutegeera simanyi na kyaliwo kubanga nagwa mu kantu ke tuyitamu olaba kwene BS awo akantu ke bayitamu ke bakoonako kati nali ntuuka ngenda mu train za wansi nva kuzaawa ggulu nenda mumanyiddeyo kupate twecyanzeemu nze omumanyi mu mibiri nga nagisika ng'omanyira nga naye tomumanyira talina kye yankola naye nga gangster boss muna Uganda abazaalibwa eri yantekako abantu ne balinnya train ye n'avuga emmotoka naye nga buli we tutuuka bamuga tutuuse wano kati train yadduka kati ye enguudo woofunira parking nga nze ŋŋenda kati tuva ku train za waggulu twali tuvanga olaba Arua kati train eparking nze nga wonolaba ku Mabirizi kati tukkirira mu paaka tusange train za waki kati ŋŋendo sala bwe nti nga nzigwerayo tagenda kunfuna yansanga nsala kugambe yakunukkiriza nankuba baseball bat wano nengwa mukuuma nekakola nakeera ndi mu ddwaliro naye ng'omanyi mu Europe tebakkiriza pain. Poliisi yantwala ne mu ddwaliro bankuba mofini ku makya nga ntegeera nga neebuuza akyali bange bakola ki wano naye ekyasinga okunneewuunyisa kyali wange bamuyita Stanley Kanyama yali yafa yalinnya ennyonyi kuva Norway najja Sweden alabe ekyabaddewo naye ng'ekya community eri mu kunneegayirira tukwegayiridde Isima toyongezaayo omusango togamba nti omumanyi poliisi gigambe tomanyi kyabaddewo era bwe nagamba olinga mubi oli wamujja eri nga ku pate twagenda ku pate ya mwana asoma nga woolaba tugeze ku graduation nga gyabeera katundu nga waali ku pate kati baka kyakaagwa nenjagala okukajjawo nawe yakala kino mugana nawe lika simu yange nga bangamba eno tojja mu kawu ne twekyangirawo ebifuba storage nze ndi attitude kuva dda naawe badde storage omanyira ani omanyi okuva ku mutalo omulala
anage bachali bange tuli bangi tumubuuza story kichali wafu yagamanyira waki nenga tetumanyi gwe tumanyira yakubako family emu nakuba mama muwala taata ne bavaamu amanyu ngate muwala yamuleesa awaka bavudde mu ndongo muwala amuleese nafuka ku mmotoka ya waka tofuka ku mmotoka ya daddy ekyo kyokka yakuba omuwala nakuba taata nakuba mama nakuba sister ne bayita poliisi nejja ate ne bagaa tewali kibaddewo gezo ogambe tewaliwo ekibaddewo Bulaya abantu olina okumanya abantu banguwa ne munju nze Kakalamu nsanga ebweru ekiro kyankwata olagawa oyinza okugwa mu baana ne bakufumita obuso mu lift London waliyo obuso abantu babeera mu maka gaabwe yafuna ka apartment ke n'akalimu ke wali waba abeera wano kyanja nga akalimu kali wali emyaka aka nebigenda mu maaso ebungereza oba Amerika oyinza obimubuuza nga tabikola ki bigenda ku tini age kiteekanya abazadde ku bunkenke omwana anaafuuka ki omwana ayinza ofuuka ganga banga naawe ne munju n'otandika omutya waliwo abazadde bangi abalina abaana nga babatya ogusanga guli 14 years naye nga gwakola ekifuba gwonna awaka gwetwala nga kabejja nga maama atya omwana taata atya omuki omwana ayinza otutereka kyo ya kokaini mu nju n'osula ng'oli oti tomugambe gifulumye gwe abaana obamanyi so Bulaya oyo Abannayuganda oyina otegeera tuuka mu community soko wa abaliwo eki ate tujja namampaati bano nga baludde wano baddayo ddi nga bakaddiye kumba oyina omuwe akuyigirize bw'obeera ku society eri waliyo bagangs naye ate nga bali respectful bamanye abantu b'okubiki b'okubitundu kati bayinza okukugamba munnange tomala gapaalirayo omuntu waati mwesonyiwe eriyo abantu nga baamiradde eddagala agala genda mu kkomera abeera eyo biruzamutama gw'omutawaanya ku pati n'akufumita obuso bagenda n'okutuusa wali nga bamugamba nti ono yamufumise mulwadde wa mutwe mulwadde ono ng'ebbaluwa ayina ne bamuta so you need to read between lines kasungwira ku pate kejjeemu tobanga na busungu tuve eno nti olina amaanyi maanyi kigoyina linnya ki tewali linnya lyamu eri waliyo n'abaana be ku kitundu noweereega naye abantu ne bagamba mbimuleke genda omwetondere nga gwe ate yakumanyidde nagamba mugambe essole nga bukyali n'ogenda ew'omuntu eyakumanyidde n'omugamba nzize kwetondera naye ate toba kikola mangu ensi Ebulaya ekufuula you against the world abantu bakola ebintu Kakalamu ne weewuunya n'okitunula nga wano e Uganda si kalica yaffe naye ng'ate eri bakikoze n'otunula n'ogamba you get to learn a lot of things ofuna abantu bw'oyiga emikwano tobangako na mikwano Kakalamu toyina mukwano gwo wano mukwano ki eri gy'olaba mukwano omuntu n'agamba ndi mukwano gwo era oba n'okiyiga nokiyiga nti muki Kakalamu oyinza ofuna ekizibu nga wakola less hours nga bulijjo bitambula wafuna akazigo kakalimu kaki naye omwezi gumu n'okola less hours nga biru teziwera zino sasula biru zimalira mu gumu 2 wafunye gumu 4 ate zimala oli eki otambuza eki gwomanyi esente okusasula 25 nezikuggwako nga 3 ennaku endala ng'olina zitambuza mpaka 25 okimanyi ye Bulaya emmere ejjukira ogirekaka olya ku makya n'ogenda buli woowulira nga olina kyoyagala okulya olina kuddaka ate olina sente ku kaadi osobola emmere engule ggwe yes naye kyalayisi emmere eri layisi era we bakusasula ogigula omulundi guki naye lw'okuba nga olina less hours biru ekuleka kaadi nkalu
kati nga bw'ova awaka ogenda mu town okufuna ekyokulya olina kudda wa kubanga emmere ye eri mu firiigi be baddugavu okitegeera yes abazungu ye aba ne kaadi n'anywayo ka kofi n'alyayo ka bugaatigaati 99 69 ozirina so Bulaaya akuyigiriza ebintu bingi era bw'ojja Uganda otegeera how disorganized wetukola ki wetuli n'omugamba ogenda yita mu nzikiza saa ziri mugaga nja kukulaba enkyalinga amanye ekiri mu kkubo nze Kakalaamu nalinga ngenda ebweru anjenwa siriki boda newe nava ebweru nenkomawo waliyo value to life gye nayiga ebweru nze Kakalaamu nsinga kumpita mu pate naye onsangawa wano because Bulaaya yannyingira ondagawa kola ki nsooka kulitreatinga waka ng'ebweru nindyoka nkola advance plans ku kintu kyonna ki naye Uganda kati oyo kaye n'omusanga junior wali ku speak n'omugabo oddaluwa ng'olina $5,000,000 aha sekamu ebirala tugende kunja bagamba ku ministry sijja kukola yeba Africans they only want to go where they please naye tomala gagenda osanga n'omuntu nagaa tugende London kunze naye ng'obwongo bugamba di tikulwokuna tudaddi titudde ku Monday tekijja kukola ki tekijja kukola naye kati wano mu Africa wano n'ogamba omuwala tugende Dubai nga sengawe mulwadde ali mulagaga naye ajjaba bulungi nja tujja musanga tugende Dubai naye eri ogamba akaana mugenda ngagamba no my friend is not feeling well I can't leave yes friendship eri means a lot era mukwano gw'omuntu eri asalawo mulaavu obadde ki omuwala ayinza okujja wano Kakalaamu natandika okuyombesa nti wayombye ne mukwano gwe nenga mukwano gwe mukazi wo najja na God stop it don't do it Luganda lwa Beyonce terwakuba Jay-Z oluyi millionaire mu lift nti yayombye nti yacheatinga kwani ku Beyonce ne lumukuba ate ne bamane bedde that's Bulaaya friend ayingira mu bulamu bwo maka nga ne decision yayina Kakalaamu bw'okola omusango ku mukazi osanga mukwano gwatudde wano balinze kukaza friend najja nagamba mukwano gwange tukyakutegeera takyawulira nti omuwane laavu kyokka yakuyamba wajja oli munaku nga mukwa friend yagamba kati otandise omwepankirako nga kibalinze ogenda osibwe ebbanga lyonna osibwe yes batulawo kabakweswata okole ekyo kyokka osibwe agenda muvinge n'omulala yes kubanga ffe twakulanga abasajja their dominant character n'omwana omulenzi tulinga abawalabu bawalabu nabo bakuluza omulenzi nga waki wakitalo muwala gwe bagambako naye mu Bulaaya buli kintu otandika okkiwa value newoba era kyovulaba nti kati otunula abaana abalina embwa mu kibuga wano Kampala bakopawa eri zina kuba omusote Sweden nga gutambula mu busubi abantu bonna ne bavaayo ku busubi nga nyambye community naye naddamu okulaba wa environment gatazze hello omanye emisota gyaffe tegirina buzibu kati gubadde gutambula byagwo n'ogukuba abakazi nga bali mu madirisa nga bali saadi nga nze wedda ndooza akazi baninzina kumpayo kintu asa omusota olaba amaalo ga Afirika tomala gamanyi okimanyi mu Europe bw'okoona omuntu osobola okudduka tokoonanga ekisolo n'odduka awo wennyini siba okubira ab'ebisolo totomeranga ekisolo n'odduka otomera Kakalaamu n'owoza
n'omusango ne guggwa naye ogw'ekisolo bali bantu in a different format. Embwa ezoogera edduka ne lita amawulire tozirabyeko. Nze nali simanyi nti nsobola okwagala embwa, nze ndi musajja musiraamu nga sikimanyi nti nsobola okwagala eki embwa. Naye namala genda bweru nentegeera Uganda tetuyina mbwa, egyo miyaayo gya mbwa ezo nazo mbwa gasiya bonna bubeera bwasiiwuuka konna katwakala obwo era n'embwa za Afirika ndoza nazo obwavu buzirumanga abantu ba Afirika. Nse nalaba embwa mu student ng'omukazi azitambuza embwazi nga njeru n'ekakalamu ziri embwa ng'ogisanga n'oyagala ogisitule ng'olaba ndowooza ne ku ttaka kugimenya. Yes, baginaaza. They are more dogs. Waliwo embwa za state za White House nga zakalaba president abasukka mu 6 nga buli president ajja n'azirekamu. Yes, embwa mu state house mweziri ezaamu Reagan nga yagirekamu, Obama, Gushi nga yo mweri. Kyengezako kugamba nti eri ensi ziri ku level ki ndala. Omuntu wenna ng'ogenda e Bulaaya sooka wejjemu ekintu kimu, olusunguyira, entonde zitalina mugaso ez'e Uganda. Simanyi ozize, omuzize azimba ttwe ne bw'ozira teryabigo bikwatako. Wejjemu ebintu by'ekisirusiru, simanyi nze omwana wa gundi nga Kasuku wabala nze omwana wa gundi, nze omwana wa gundi. Gye balera abajja nayo nga bibalemeddemu ova e Masaka with the time era omulaba n'oga ono yalemeramu ebintu by'ekalangaalo. Okiwulira? You choose life. Oyinza ogamba I'm going to advance my life. Oyinza n'osigala the same nga gwe bikususseeko nga olaba Eddi Mezaya anti ayagala nnyo bamukiva e Bulaaya byamusukkako n'asigala nga waali. Tumyakuuja e Uganda kawuute ku makya. Abo gye bali bangi. Ebweru tewali muntu abasinga bintu bya ku caayi ebya Uganda. Musajja afumba kacaayi n'agamba siba kankuwe kapaani ng'ate akuyise owaaye gy'oli wandizze nondabako anti mwannyina yazze n'andeetera kapaani. Olwo ne munyumya, olwo olunaku lulungi nnyo. Obulabye buli bubiri akuwaako nno bwakuyitidde nti obulala n'abuzzaayo abutereke. Akuwaako bubiri bonna ng'obudde eri olenda okujja okumulabako. Amatooke baagatugobako ku mikolo. Eruse n'ettooke oti kale omusajja kyono simanyi alina amaanyi g'omubuliri. Leeta ettooke ng'alikwata n'engalo gw'otamanyi ng'alijja ku ssowaani ozze ku mukolo emmere n'ebafuukira ddala nga lutalo. Omusajja wa kawunga ne kawo. Tooke kinyeebwa nseenene bya mukazi. Oyo ye tooke muceere tooke nseenene nsujju simanyi paani mu firiji bw'obiraba nga bikendedde ng'oli musajja byesonyiwe. Ekyo kikyusisa eminyolo ne muyomba okukamala noga ewaffe abalina olusuku e Masaka n'amatooke tugagaba ku kyalo. Omukazi n'anvuma olw'amatooke eminwe egi. N'okomawo ku mulimu n'oggyayo amatooke abiri ku mukazi gwe mubeera naye n'ogeesirye n'ogateekako n'asanga gatokota. Abikola ofumba amatooke akawunga tewakalabyeyo n'agajja va ku matooke ge ye musajja kyono n'olivaako ettooke kakalaamu. Abasajja bangi balivinga mu piisi olw'emirembe gy'awaka ne weesonyiwa ebintu omala ebbanga takalaamu ng'ojja wano nekyaliiwo ng'abeera awo naye nga totuukangawokko ng'ajja wano kakagyebaleko gigenda kitya kibadde kitya ozibale nombuuzaako omusajja wange onjagala kandeeta ejaketi tukkirize tunyumye n'ayambuka waggulu neyejjirayo jaketi ne mudda ate bamukkiriza oleeta omugenyi ng'ani yamukkiriza oleeta omugenyi bamusange ate yennyonnyolekaani ono
olwo ne mukkirira mpola gyebaleka munange mukyala ali ati mukyala yagenze ku mulimu ndiye munange ambeereddewo mukyalo yakuumi gye kale anyiiganyiiga ne wanywa akenge atabuka naye adda mangu engulu bwotyo wobeera. Tuli mu kaseera ka bunjogovu katandise dda. Waliwo ekigenda mu maaso abaffe obunjogovu bwe buba nga buli tumaki waliwo we basalirako okwo biruzi ne bagamba nti embeera tugirabye temukyafuluma temukyagenda ku mulimu. Leero ku luno katukendezeeko ku biruzi zino nga gavumenti waliwo enteekateeka eyo mbeera kyembi omuzira mugumalamu sima emyezi 3. Ezo biruzi ozikola otya? Omanyi abazungu bagamba teri nyambala teri budde bubi waliyo nyambala ki mbi. Tuyinza kugamba abazungu nti sino bakusalireko ababadde ne sino mpaka time okimanya abazungu batalaba sino banyiiga. Europe bagiyita white Christmas. Nnyo anti tubadde mu global warming nga tuyita mu December nga bwe buti. Naye teri kibi nga winter ng'ate efaanana ng'obudde bwa bulijjo. Bwe buti Kakalaamu amatu gayinza okuzimba n'ogamba Mukama Katonda. Omuntu nakubira essimu n'ogyesonyiwa tetukwata ssimu. N'oteeka banka kaadi mu kyuma n'ogikasukayo n'osooka ozza omukono mu gyeyempewo. Sina waagwo obudde buba tebunnyogoga. Wabula buba bunnyogoga naye singa tagudde nga mpewo yokka winta nga ya mpewo yokka. Bungereza baba na yankuba naye Europe omuzira gukola ki gugwa. Kati we gugwa tewaba nnyo bunnyogovu ampaka nga gumaze okukwata freezing n'ava wansi. Naye we gugwa misana kumakya musana ne guba we guti mu winter guno nga gumerotinga ogwa wansi kati nga mulinda. Naye weba winter efuuwa bufuuyi mpewo jalla jalaalu obeera oti Kakalaamu emyezi 6 omuntu okukubira essimu oddamu mukwata ng'oli mu train ate ne mu train weetaaga eddakiika osooka obugume nga abantu oziteeka wano egyo eminyiro oba wagivaako gimanyi n'okukwata isi ku nnyindo n'otambula nga kaakalidde wano oba wagivaako oseka kikuba mu Uganda temanyi nakundisa abazonzi bagamba olina obulayini bw'omukuba ng'ali mu kuvuga nasooka naseri nakoma obukumira kozi ndi mu kuvuga bangi nnyo bagenda gaisima wabadde oyogera ku nze yennyini omuntu asaana traveling ng'amanyi kinuma nnyo nakati nkyakejjusa nti koni yaŋŋamba nga nanjigirizaamu oluswidi naye nga sibiwa buki budde wonna ng'ogenda otambula mu nsi nga Sweden, Denmark, Norway, Germany ogenda tambula twalako akadde oyige kweyo ki ensi. Bw'oba Muganda wakubuulidde nti muwanuya babikolako weteekemu aka effort osome ku Luswidi wano oba Olujamani okitegeera oleme tandikira nnyo ku zero bannanga olulimi omuntu ali Germany awo ng'amaze emyaka 10 naye nga mugamba ayogera Olujamani. Waliwo abantu abali boni ng'olulimi lwe lukalubo okuyiga olulimi oluki olulala. Waliwo n'abali fast. Nze kyali wange Dennis Kayise yanga wava mu Najja nno ninayo loodi wange akomawo eweddagola abaposti nga kati abo banjigiriza Oluswidi bajjanga e Uganda nga mbalaba kati we natuuka eri era nayagala nnyo okukwatamu obugambo bw'Oluswidi sinella simanyi biki okitegeera. Naye natuukayo ne mpulira abaana nga boogera n'endaba ebyana nga byogera nenga ne Mukama Katonda wendiyigira olulimi luno biri mpulira kubanga ebikyala ebiswidi ebyana biyitawo birwogera n'ogamba maama ndi luyiga ddi. Yadda ngamba n'agamba I always follow a bro waiting for Ebulaya. It was my friend tell him ICT. Upsala wali asoma
yoyo kyali wange mumanyi ali mu kusoma Chris Evans mugambe Radisson Blue yo hotel Blue but all Ismail is saying Ebulaya actually was my friend tell him iced tea from Uppsala no bamuyita iced tea kyali wange yava wano naye kati kabaka mukola zibaga zigenda ku nnyonyi mu binnyonnyonnyo akola mu Radisson Hotel gye ziringa zi Sheraton kati oyo kyali wange nava wano naye iced tea kutumiddeko nnyo yafuna mu chef akola baga ezigenda ku nnyonyi ku saasa ennyonyi ezigenda eza mugundi wakabi nnyo kyali wange naye buli kyenkugamba akimanyi okitegeera n'otuuka ebweru ng'oyagala ba mu kibuga ne mu kyalo wa watuufu awo tujja tukola ki tuukawo osaanidde tuukira wa kubanga ne bataba famire kibuga oba kyalo which is advantageous yes kati otuukira mu Stockholm oba mu London oba mu Brussels oba mu Amsterdam oba mu Oslo ebibuga yes kiri disadvantageous nnyo ku Edimezayo w'omu kyalo. Yes, this is why Edimezaya is successful. Anti mu kyalo opportunity ziba ntono eze simanyi pate wano afuta pate wali gundi azze simanyi madoksi spice balese beki towumula atenga wakatuuka ayino okunda banti nazze ka miliyoni mwe muba n'emboozi z'abayimbi nga mwakatuuka ate ab'ebweru bazaagala awo mumalira omutwalira stress wa myezi eki kamiliyoni yalwana ne Palaso kamiliyoni nayo bale baba abantu abudde Uganda n'emboozi bantu buli weekend amuyita soko gye namugwe ejja tulaba omupiira no dukani n'emikwano n'oli okakukamula emboozi olwo Palaso weeyo bale buli wizo yakubaatya naye advantage eriwa mu kutuukira mu kibuga ennyo n'okutuukirako mu kyalo ekyalo kikuwa obudde osoma ekyalo oba wekka abo b'Edimezaya be bamanyi kye baayitamu kubanga eyo gye babeera otuuka nga tuleyini gy'olaba bazungu bali abaakoowa babeera mu mayumba gaabwe wadde ebibuga biba bifaanagana naye less population mu byalo wabayo abantu batono oba board abaana bali mu North Stockholm be basinga oba successful bavuga basi ziri ezamalayo bavuga truck zimalayo bayina ebintu because ennyumba eba cheaper ofuna obudde obusoma tewali nnyo kikudistractinga naye bw'otuukira mu Stockholm halo nasoko gye mwafuta pate ekiri wano okimanyi byana byavudde Denmark oyina ozuukuka ku makya ogenze mu pate sawa mukaaga pate zeri ziba mad oba okyali mu pate ng'alamu ekulaga ate bukedde waliwo abava mu pate n'agenda bugenzi ku baasi n'agenda ku mulimu omuyitaka alya ati amaaso gonna gamutwakadde tayagala tuula mu tuleyini anti oba asuze mu ndongo ng'ogenda okukola totuulanga mu tuleyini onti otuula n'okola oti ogenda okuddamu okuwulira nze lunaku lumu Kakalaamu natya nenga leero ngobeddwa ku mulimu nasula mu ndongo nenkeera ku makya nga nina okugenda okukola ki okukola nendeta sipulinti nga nengera train ekoze ekyepaakinze in reality nga train epaakinze ddeeno ng'ate nzirawa naye olw'okusula mu katono okutya omumisinga obulimwe kasita nalaba train epaakinze nga wula eddakiika emu nentuuka kaji nenkabuuka sina nagatekako kaadi nabuukawo buki mu tuleyini nerogere neggala enkola ngenda okuddamu otegeera nga yakatambula stop 3 ku tuleyini obeera kamudingi
stop busatu eza train okuva ne Kampala kamudingi wala naye kugambye eddamu siba matugga neddamu siba ng'obulenzi neddamu siba wa kyokka ng'ate nino linnyawo ate nkomewo ate ninde egenda naye nga zo mweziri yo untmogen olubuto olunuma awo byonna newo bikkakkanya naye nga kati obweddanziruka kyomanyi si nagaawo kakati bituuse ushekta hey the isma screen to come for your bet yo untmogen serious omuzungu omuganda olubuto olukuluma totiria dogar twale ennaku 3 ng'okyawewuna kulwaza balala nenzireka nengampakatola anti oyinza otutuuka ng'olwo olunaku lwetoyiza dumisinga nga awo oyina 64 anti awa zooba ozimanyi ng'ez'omusaala teziwera waliwo nakubanja ez'empapula n'olyoka okubira guli alo gye baliko kale omanyi omwezi guno nakola ntono mbadde ngamba oba anaga nzenze nyini yakwesooka naga nze nina amabanja sente bazitemyetemyeko dda anti ebweru okukola otegeeza mukwano gwo kola zibuleko oyinza otambula ovaawo n'okuyingira mu apartment nga gwe bawadde red card mu mupiira sente nga tewazifunye Bulaaya kupedde oba nga teziwera ne bw'oba obeera mu nnyumba nga ya giraasi balukoni 3 ne toyi munda muyina 4 olina engeri gy'okomawo nga omukazi yakusooseeyo eka kale nalowooza nfunye omusajja ate nno sigga nti ayogera naawe akubira mukwano gwe ate si mungeri nalowooza ze nno ebyabasajja mbimaze naye ate naleetamu gutwe gukalu nga woole nagamba mukwano naye tomufunirayo omusajja ono gwe omufunira omusajja najja naganze tetusigenda kuddangana ne bakwano bange tugenda ttake waliyo pate y'abawala kyokanga ezo sente yazikuwoze ne muzongerako ng'akuwola ki agamba yiiya nyusaye nga bbiiru yonno eweze kubanga ezange weeziri eza bbiiru n'olyoka okubira Musa n'olyoka okubira Jacob okimanyi abantu beewola sente Uganda ebweru tebawola akakalaamu yes era abantu gye bali ng'aba siraanye n'akuba e Uganda ne bamuweereza kuba eri bw'otegeera nti mwawukanye mu mukwano geza weewole ogamba omuntu okukuwola akuwola ki ate mwenna mufuna sente ku deeti y'emu agaze bye wazikozeseza nange bye nakoze oli totawaananga era omuntu okukuwola ebweru n'akuwola omanya ng'oyo kyaliiwo era omanya omuntu waakuwola nti kati okoze erinnya mu society of course gye bali abantu balamu abaluddeyo nga bwe basobola okwewola ne don't take me wrong njogera nnyo ku muntu eyakatuukewa ebweru soogera ku muntu amazeeyo myaka eyo tujja tuukayo ne tukyayogera ku muntu atuuka between 1 to 5 what years awo oba tonnatuuka kuyiga mukwano gwo era bw'obuuza abantu nti wagenda mu 2,000 gundi yali mukwano gwo ogeragaga tetukyali amanyi KAKALAAMU life changed ndi ku bintu birala you eventually get different new friends why ojja tuuka ovaluwinga emikwano ku ki kye gikuteerako ki ku meeza otandika obutaba na buli muntu otandika otegeera omuntu Uganda mubeera na buli omu mumanyi tolina kyomumanyiiko kati saakoyo slowly by slowly egenda yeekuliyeetinga otandika omanya ebibyo nti KAKALAAMU bino sibyagala
Okiwulira? Saa kundeewolaawolako. Ate n'obeera nga tekikyakuswaza ng'omuntu omugamba nze Kakalaamu siwola oba ongamba byakwewola bikole ki nga bwotyo wooli oli baga Kakalaamu tatwalako motoka yabeeramu bwomu kibula gai tonediscoveringa kuba waliwo ebintu byoyagala obeere nga Kakalaamu naye nga tomanyi ebweru yebikuwa oli osangayo abantu nagamba si oyo omwami nti tatambula ku Sande takyazibwa bw'okola omukolo ku Sande gwe mutegeera nti tewamuyise gye bali abantu bwe bato nga ye principle yagitaddewo oba ogyagala era sitiiru eri ebweru abantu batandika omumanyira ebintu Kakalaamu byokola ki byoyagala ne babikulekera era bw'obanga Kakalaamu tajja ku mukolo ku Sande ne bw'ogukola kubyeraga gyebaleko kale ti nendowooza owuliddeko eyo nga bagamba sikyala sijja ku mikolo ku Sande nkiwuliddeko very good that's me wakatuuka oba obazeewo ebbanga eritonotono naye kasente kadaba kulabikako okola otya okwerongoosaako kusala ku nviiri ebirevulevu ng'ebyo obwo saluuni bufunika obwangungu bw'abadda Uganda London UK America engeri gye ziri English speaking ate nga nsi zaabwe zaagala nnyo sente they create osobola ofuna wano saluuni wali onaakola ati ne mu Europe wenviiriddeyo nga saluuni zikoze eki zeeyongedde ez'aba Nigeria nga woomanyi okusala obwo obulayini buliko nnyo ebweru but koni bwe yali antwala ebweru yaŋŋamba ebirevu nno byo oyina oyiga byesala kuba saluuni ya bbeeyi saluuni anti abazungu bagezi bakwata mashini y'enviiri ne bagiteeka mu dduuka ne bagiteekako nusu 100 abiri ate n'ogenda mu saluuni okusala enviiri nga kwa 100 okitegeera abakuyigiriza abazungu bakukuliyetinga to be complete nti Uganda osanga omuntu n'azimba ennyumba enene ekyalo ne kigipuleyizinga naye nga ne bw'ogikeberamu katulu box temuli ka first aid box temukola ki mugagga alinda lwalwala bamutwale muki mu ddwaliro kati Bulaaya bakuorganizinga era oba n'ennyumba nga mulimu first aid box mulimu katulu box akasumulula ebintu simanyi socket ani okitegeera mulimu plaster mulimu empeke okitegeera mulimu ebintu byojjanga we organizinga just si lwakuba nti oli mu nnyumba nnene ng'ennyumba za Uganda otambula ennyumba y'omusajja nga buli woggula oggula osanga kitanda nova otalinamu wadde kafaananyi kanyumira ku nju wadde ekifaananyi kya nga wonoolaba bridge y'ejjinja kati ekyo ekifaananyi nga olaba Abamerika Bangereza Basudi balinayo ebifaananyi ebya country ng'abantu babirina mu ki ati wandisanze ng'ekifaananyi kya Jinja Bridge mu nvubuka tebabeera bubeezi mu nnyumba Bulaaya helps you to grow gwe ng'omuki omuntu n'otegeera nze abantu batulaba n'obusawo naye nga ne beebuuza akasawo kaaki okitegeera tamanyi mulimu ka brush kange ak'enviiri mulimu kasala enjala perfume wange deodorant obuzigo lip balm obuntu obutakalamimwa anti winter ekalambaze emwa lip balm si wa abakazi naawe wenyini wooli buwinta emimwa gyo giyinza okukola ki okwatika kati bakolako ka cream okayise kuno oleme kwatika miki winter ekwasa emimwa Kakalaamu nga tokyasobola kulya ng'omumwa gwonna gwayatise gukaze kati olina okuba olina lip balm ng'ogiyisa kolawa ogiyisaako Uganda nti afuuse eki naye nga logically ya mimwa kwatika so Bulaaya n'akuorganizinga n'ojja ng'otegeera ebintu muki era nammwe mwenyini mulaba muganda wammwe waava ebweru nadda era mugamba yakyuka si oli musajja kati yakyuka ne gundi waali Richmond waali nonno muga kazini wange yes kazini wange nkubuulidde ne gundi waali Jobs Link yampise nno twogere ku byakiva e Bulaaya naye nga mpita mu kiva kibukadde yati sponsor yadampise kumpa ssente zaki
ye waliwo akanyomero bakayita who is who ye sponsor wange naye yangayo tumusange mu kikadde essaawa 3 nga nkyalaba nga neebasido okitegeera. So Bulaya helps you to grow kakalaamu. Otuukayo omuntu manya w'omukoma. Omwami oli atuweereza obutunda bwe kugambye lwakuba erinnya lisaagala lyogera kuba muyita yangambye yeeyita munaku kaama kisime yeerandiza yekka lyerinnya lyeyeeyita ayina reason yeerandiza yekka munaku ki kati oyo sitole za kiva e Bulaya zimukwatako kuba awulirira ddala isimentu byayogera byebyo gw'omuntu omulaba amaze emyaka 2 ebweru naye akikiwale yakatandika living emyaka 4 egikoze eki ekiyise okunyumirwa okwenyumirwa gwe Mulaya omanyi okukompulitinga saako nti kati nyumirwe ku bulamu crediting etambula bulungi oyina omulimu you can travel yo kyali wangu enkulaga wava mu nnoki junior yabo mama yagenda naye n'asomerayo mikwano mizungu kwekonekitinga bw'obugagga babusetinga nga weebuli bukulindiridde. Ekigambo kufuluuta kive ebweru ofuluutirani banga embu waliwo yali afuluuta abaana baagala uleeta gundi ambulance mutwale mu uncle is not okay. Yes, era abaana bato bayinza toli okay. Twakujjawo okufuluuta ebiseera ebisinga it is biology omuntu aba yeebasizza bubi ensingo. Kyogamba abasajja abali mu Europe tebafuluuta. Anti nkugambye olw'okuba ebweru osobola okukola obuliri nga bulina piro 10 kyokkaze sebaka ku piro anti kati olw'okutebaka ku piro you lack a balance between the neck and the what the head. Kati wolakinga balance omutwe nekola gute era wosanga abafula kati womuwunzi kambuto katono oti oba tonatuuka gye webakangazeewo lwagwe mbwa situka aba mu bed space be bamanye ennaku eri awo nze bantwala mu police station wano nensanga mu regional market ya wa Airtel oba yali alyadde enguzi nga bwati kati abantu abanene basesa kati ngeno mutini kati nga kandawe yakatini nengeno wati kati netwebaka wansi nga wano waliwo toyi n'atunula eno kati nga nange ate ono atunudde eno saagala kati ze ndinti naye manager wa Airtel regional yafuluuta nenva mu VIP nenegatta mu ordinary mukomera wabayo abasaba na ekira abalokole yabayise eddoboozi kani bagaawo jarabbi ekiri muno nenga omusajja mutegera nga ndaba omukka agujja waki wala yebase flat olubuto lukoma wano ekifuba kigazi yali alyadde embizi mukawo eyabasuuna ben kati nayo kafuluuta. So okufuluuta it's ebiseera ebisinga kuba manyi lwaki nkiraba nange sifuluuta kiringa oyiwendusu era omuntu oba webase buki bubi omwane gusigala nga gukoze eki gwe gudde okitegeera kati naye wewebaka obulungi ogendera yange ebyo n'emize gitutuukako kwebaka bubi nafuna omufaliso nga gwakaluba omufaliso gwe Uganda gukaluba abantu bebagwebakako mpaka wegugonda tolabanga ku mifaliso gigondanga bweru bulangiti zokka oba bazikola muki yonna ng'ebbugumu ekutta busi naye biteke byebwerwe nokisiko tovola bwewebaka mu ntebe nga tomanyi kuba yo yennyini egonda nze entebe nagimanyira nogimanyira nagyebakamu egi ebiri anti owentebe ozuuka 10 buli lunaku ozuuka 10 ate webaka 7 anti abawaka bamalala ba loving movie ng'olotuddewa mwe muddiiro olinda bagende webake ojjeko amataala webake ate ku 11 olina oba ozuukuse bagenda ovaayo munenge wazuukusedde ebiri nze namanyira n'entebe ne katunsula mu ddiiro mu nnyumba yange tosanga mu ddiiro namanyira obuliri nabuvaako dda waliwo yagala ntuukirewa n'entebe nno saajanguyira wansi wabbali w'entebe kubanga n'entebe tebagala zeebakamu zijja kkaddibwa osanga bali bakagula entebe zaabwe ngaozeebakamu baali bampa entebe naye nayagala nnyo awali elementi kubanga buli wamu ngampulya wannyogoga nze nga nsula mu sitokisi
nintekako tulaka shoot nenzinga omutwe ne sweater ate nengenda ku elevate ng'obunyogovu sibusobola but wageria mukozi mu mpewo nagenda mu mpewo natuuka February waliwo emirimu awo kubanga bannayuganda abazungu bati bafuluma kati fe abafirika abava eno n'amaanyi babagugula omuddugavu asobola winter abazungu bakola mu winter bebasobola winter obadde gwosobola winter omwana omuyugoslavia mu winter akwata omuti bwati n'akwata omusumaali n'akwata enyono n'akola omuzimbi gwe tokisobola oba abaddugavu bakola mu sama ng'abazungu bagenze ku holiday winter z'abazungu gweoyinza okati abaddugavu bamaanyi ku bazungu gwe wali okoze gweolina n'amaanyi agakola kana akayumba ne bakatekako abakozi 2,000 wana bayugoslavia babawo 3 obadde ki ebyo ebiti obiraba abayugoslavia bapangaga amadaala abantu 4 ate ne balyoka bakuba ekipande okuve gwe eno terikola eno tukolera mu kusaaga n'osanga abantu 15 mbu bakola ku mafuta bakolako ki nti simanyi nkola ku sheeru okolako ki tewali ojja n'oteekamu ssente n'oteekamu amafuta n'ogenda kakalaamu n'oku odalinga ebintu ku online nze okimanyi abantu bangi bagenda ebweru nga bakyali ba Afirika nze kakalaamu okuŋŋa nti emmere gi odalinge wanejje n'omutima tegumbaamu olaba ne KFC yazze wano ekyanya nze obwana bujjawo ne mbugulira KFC bunjagala nnyo ne bugamba it's online they're coming oba oliawo ng'etuuse nze isimera nzikiririza mu kutuma asikaali agende typical African genda ogule odde kati tewali kitawanyanga online Bulaaya nze isimanyi nze otumya ekintu ku online nemba n'omutima nti emmere eva kafe ejja faaza nesimanyi njirindira wano nze mmanya nti ejja njagala ti mudasi lugendo oleete sumbuusa adde ng'azisudde awulire mu ttaka so Ebulaaya waliwo ebintu ebikukyusa naye bw'obiyiga teri kinyumanga kaadi guza kaadi yongeze banka kaadi teri kinyumanga kupaakinga kaadi zotandise ozifuna anti osookera ku ya jimu nga balabadaba ate ne yakagenda ebweru oba n'omulimu okujjako situla ebyuma era otakolera byuma myaka gisooka ng'obivuddeko buli eyakajja kwomulabira balinawo obudde tannafuna mulimu naye afuna omulimu nga togende mu jimu nagivaako bapanga kaadi zinyuma n'ofunayo eya jimu efuna ya visa n'ofuna ya credit n'ofuna endala n'otuuka okugula ng'ojjayo bando ya kaadi weeziti babaka naso bamanya omukusumulula waleti ng'atiisa bakato asooka n'asumula n'oziraba ng'azipanza American Express n'olowooza kuliko ssente naye mugaye tusaze eno amuneyo gireke kyusa amanya bannayuganda bagamba nti abafunye obuzibu mu kukyusa amanya atuuka neno n'agula ettaka oba ennyumba oba ekintu kyonna oli asobola omwefuulira ng'ali wano n'agamba nti yava eno namanya malala eri akozesa amanya malala mbu watuuka wano n'ateekamu gano mbu munnayuganda wategeera nti oli alina amanya malala gakozesa asobola omwefuulira wano abaluganda bebeefuulira nina cases nyingi era tubuildinga bridges between abantu abali e Bulaaya n'abali ewa e Uganda naye cases singa kati za family mama yabbye ettaka taata yabbye ettaka senga yanzibye ettaka kojja yanzibye ki ettaka ebyo byo bijja beerawo all the time naye ekirungi ky'e Bulaaya era otandika okuyiga system kati abantu abasinga batrustinga banks bagulira mu banka lwaki otuma anko wavu bumulumye yenne mwanye mukutudde nti omuweereza miliyoni aga ogenze ebweru olwawo muwuliza otobye ozisonze mu mpolo ozimuweereza omusajja alina abakazi aba obwana 7 fees bamubanja ng'omukema ne miliyoni ameka 4 jagala ba trusting banks sente ya mukuba kyeyo sobola gikuuma buki baki mukyusa amanya mveno nze seegu yagira girobeka anti tuserino ngamba tenneeyite mudasuluwani anti empapula oluli ekyaleetanga okukyusa amanya
passport we bakumanga visa ngebe efudde luli kati kitizibu kwa buli muntu kundaga muntu olina finger ki naye lulinga system tewalinga passport bagikoona mu denied ndala kati watukanga ng'amanya wagakozesa dda kati ate naakukima gamba funa amanya agataatu tawaanye okitegeera naye olwokuba Uganda bo bakuza bakulaga ne bw'osoma tojja kufuna mulimu n'okukyusa erinnya okula tokiyinaako value ogaga nejje kaani netuumaani nti neetuumye because toyina value ya linnya lyo. Do you get it? Naye bw'osanga abantu abalina value kumanya erintuuse Germany ti kakalaamu titugende kati atuuka Germany kakalaamu bamugamba nobanga wamala esi 6 guno omulimu ogufunye kakalaamu n'akwata ku mutwe nagimala leeta empapula nga za Dawudi Musa wagera kati kuva wano nga tolina yadde ekipapula kya P7 kumanya gwakyusa nga sirina kati ate kumanya ge nakyusa nga sisomangako wadde nassale era kyali wange omu yajja n'eddiguli n'akyusa era kati lekikyala w'amaanyi nnyo akola ennaku 2 ate akolera ku ssimu mu Bulaaya ng'osomye wootegera nti Uganda yali ekusse Katonda n'akuyamba n'osoma kati Megadi ayinza okuddamu ayimbe Tulumani ayinza oyimba oyo muleke eyo yakyali gundi mumbowa kale naye ajja bisoma sijja kugamba bwetu wabanga abiriko naye gambye otuuka noola kati aba desire badde abayimbi ne sente ze bali mu kukola mu mirimu alaba ng'okuyimba kwamumalira obudde bamegadi okuyimba alaba kwamumalira eki obudde kuba otuuka n'okola mane kati Tulumani Kibalama teyandikoze embaga mu kuyimba bayimbi bameka bakoze embaga naye kati Germany is a very responsible man yazze n'akola neki nekikuwa ne value nti okuyimba may not be forever. You need a what? A job. Ne bw'ofuna omulimu n'oleeta omwana wo n'akusanga olina omulimu kakalaamu gwe bakuwaako ekitiibwa toyinza kuva Bulaaya. You will never. You will receive value. Omwana wo bw'aba alina omuzannyo gw'azannya buli lunaku obaayo obeera mu career guidance. Si byakugaba mutabani wo lubo wadduka lubo yadduka ekasane lwe omulabirawo ng'agenze kukiikirira nsi naye ng'omwekanze buki bwekanze naye nga it takes a while, it takes time. Omuntu w'omulabe ebweru avudde yali successful, have respect on his name. Si kyangu at all. Ate bw'agattako kuyita nojja mu butuufu si kyangu. Kyovula abagamba bwakunyiiza mwetondere. Abo bakayima mavivi ge gakuwonya. Oli ne bwakuba bukubi luggi ng'osula mu nnyumba mugambe te kakkano nkuwe ku tuzzi oluggi mulage nti okunyiiga si kirungi. Nze akunyiizizza mukwano nkwetondere newadde tomanyi kyeyakoze. Naye kati bano zivaako mu bbanga ki nga Kayima bwe yakabeera baatuuse ku tayimu emutabukira empapula ozimanyi empapula katongolo omutongolo alina olinda omwaka ogwo for screening okutegeera nti wooli mu America omwaka alinda appointment bamuverifying bakuwa ekipapula okole baagala nnyo sente gwe baagala okolere ng'oteeka mu America ne mu Bungereza naye bw'otuuka mu Sweden abatali ku ebyo bya sente batono ne Norway ate olindira ddala nga bebakuwa n'ez'okulya ke kamwanyi ate ogenda ofuna empapula nga kakusiriwaza zino zimmala mba ndagawa. You get? So empapula zitwala obudde
wadde omuntu agenze mu America screening mwaka muki ate awo olinde emyezi 6 olabo babakuwa green card ye permanent green card abagiwangulira wano wogiwangulira wano n'ogenda eri bakuwa ennyumba na biki yes anti obeera oli mu mateeka ng'oli alinda empapula kati alinde empapula ng'ali eri ekiddako muwe bwebeera green card ate ono gyawangulira wano naawe anti okuwangulya wano naawe obanga ye naye aba mu kulinda naawe oli mu kulinda they are just different mechanism ono yayita mu lotale gwe wayita mu marriage ono yayita mu asylum naye mwenna naali e Uganda ayinza okusola they are just different means naye bw'omala otuuka empapula zitwala obuki kyova olaba gweokolanga bwoti oba oyagala otegeera ayina empapula teriiyo muntu kino kijje ku nze kantunulira bulungi tewaliiyo muntu ku Bulaaya ayinza kulinda mpapula ne bazimuwa ekiddako ebeera destination Uganda gwe olabanga omuntu waludde bweru nga wano tomulabangako nga teyazaalibwa eri waliwo abazaalibwayo nga ye talina budde enowa naye ng'omuntu yagenda omumanyi nti Ichuli nti Flavia Namulindwa nti simanyi Kalitos Kaliro simanyi Genomegadi simanyi ani bonna be wali owulidde gwe kasita omulabanga nti yakomyewo e Uganda ng'omanya zazze naye gwe olimala emyaka 10 nga tomulaba ng'era omanya tezinnalabika tolina be bantu bomaze emyaka 10 nga tomulaba tezirabikangako waliwo ne process nga wagivaako kati obeera mu America for survival but you are not a citizen of America you are not in any system ate olinnya baba balinze woosala ku airport bagambe abazungu tebakayaja kubanga kyebamanyi kimu bw'obeera mu nsi yawe nga toli mu system oba weesimidde mu kinnya naye bw'ovaamu n'ogaako ogidduke baga muleka agende tomutawaanya twalako muleka akole ki agende akitegeera yes so ekyo kyekibaawo ku mpapula ogwaki nga oyise mu magezi mangi oyinza oba olinayo abaana n'ofuna visa ya famire oyinza okuba olina omukyala naddamu n'akuwasa there are many different ways oyinza bantu bangi ab'ekyawa ne bamala ne baddayo okumanya abazungu tebakutwa bw'ogamba nti okooye empapula nga bazikuwadde bakuwayo emitwalo 10 eja Sweden oba oli ne mu America bakuwa mu pound ku nsi gy'oliko n'ogamba abazungu obutuuze bwe mwampa sikyabwagala okakasa ti amma baali bakutawaanya tuwe bayibayi bakusiibulirawo bantu era babikoze bakoowa ebirimbo by'Abafirika byebimu bakoowa tewaliyo story endala gy'osobola kuleetinga byonna byoyogera babiwulira dda babimanyi nobimanya nti bya bulimba naye they answer by the book ekitabo kye kimugambye nga bwazzeeyo bw'asomye have you answered according to the book yes it can be a cram work you can cram okozesa omuntu nga isime yayitako mu interview n'ebyala n'akubulyaga nti babuuza kino na kino ne kino ne kino n'otuleno omwekalizamu omuzungu ati era basics babuuza bintu biri basic kubanga ojja weetegese ne bakubuuza akantu kangu nnyo omukazi wowe omwagala nti ye musulamu enna nti ye yayambadde empale ki nga oli naye awo omukazi noga simanyi ate oyo mukazi wo owange osula mu ddira ate otugamba oli mukazi ti mukazi wati mukazi wo naayambala nga tomanyi amaggwe mukyala ali mwanda we yaki awo ebibeera ye akokokka omuzungu nalawa bano tebabeera bonna
denied. So oba ogenda ku interview sooka oyiga obuntu obuli basic, yiga muntu gwogenze naye. Era koni nga ndaga nyambadde G-string ya green, nyambadde akalega ka blue, nsenyisa kasonya bwe kati. Yes, nayo ino manya basics kubanga omuzungu yetabuuza eyo gwe byolowooza. Yes, kubanga yaddayo kulava abaagala nanga wakava Uganda oyinza olemu okumanya empale ng'omukazi obadde omumiisinga. Kyokka ate wazanyeemukko n'amabina awo ku makya. Ekitegeera ate bamanyaga nze nzambala namo nga sinnagenda siyinza kkiriza mukazi genda nga sitegedde empale gyali gwe tewategedde onaasula mu ddiiro mukazi sibuwe. So you need to answer accordingly. Ate bano banaffe abagendera mu kategori eri endala kale tusooke ku ya politics nga bakuba eno nti principal akola atya nti bakunoonya Uganda nti abalina ebyokukulaga bajja kukulaga pate za Bobi Wine bakulaga enobia niryembaga bagambe but you are saying nti mubonaabona isn't this the leader of your leader nti but we are seeing him on a beach, he's here in Venice, then he returned home. Babala byonna babimanyi nayo nga baganje kumma nga lwazze nga lwakumma waliwo mukyali wange yagaa nti mu Sudan nga oli mu Sudan ti over dafu ti katujje badda n'omusajja w'eddafu eri mu kyalo wala oga oyo gwoba nnyonnyola tomumanyi si wa ku kyalo kyolu omudafu naga fulengeni sifi wadde tutawanya butawanya toliwe ejjuba fane tukuinaako buzibu. We want you to stay, but this man is saying there is no connection between you and the country Juba, not area gyogambye yagambye ne country. Ama mubuuzeemu ku by'Ejjuba nga mubuuza nga alina kyamanyi kyova olaba nziramu bajjukiza the only kintu kye bayita nti walemwa Bulaaya ze Empapula. Teri muntu yali alemeddwa Bulaaya ng'alina n'adresi sibera nabeerako ku KROV emyaka ogwo nvudde kuva mu Bulaaya siina KROV. Kakalaamu kanfunireko ebbaluwa ku luggi lwo. Kakalaamu ng'omuwaayo 1,000 nkutidde ate nkuteeke ku adresi yange bambalirire nti ennyumba yange ereeta ssente nnyingi ng'ate okola okufuna obufunye ebbaluwa 1,000 bbaluwa z'okugwa wano ate takuganya yingira mu nju ogenda okujja nga ziri awo. Jebaleko Kakalaamu baggulawo jebaleko Kakalaamu bbaluwa zino kale tunaalabagana tata mere kiki ekibadde eno Uganda ewali akatijjo n'afuna omuwala ne yeebaka naye n'ava wano n'atambula ekya eri ku luggi tetusiibula tetuwerekera tunaddamu era poliisi ejoga yabadde bweru awo ku luggi si munda eno munoonyereze wabweru w'oluggi awo era ne woba omuwala zeewo n'anywa omwenge neyeesula byotategeere musike mpola mpolo se wabweru w'oluggi oggalewo era ogamba waayi nalabye atabuse ne mugabeera ku luggi awo nkubiri ambulensi si mu nju yange oba owoomye osigalangawo n'okubirirawo poliisi teweetantalanga mu Bulaaya okubuzaabuza busimanyi okweke weefuula ebyolabye mu TV nti obisobola bivieko TV ne firimu bwe kikutuukangako ddala oba sigga omusse neoba kwata essimu okubire ki it is easier that way kuba munnange bali banoonyereza gye baleko kale wabadde wajjo ombuuzaako ki sebo nziraamu bw'otegeera sigenda kukuddamu oyinza okukikozesa mu kkooti ddembe eryo naye wandinzizeemu wali luddawo ku Lwokuna kasita otandika ebyo
bw'ogenda Ebulaya ebintu by'oyogedde nga bakuwa empapula bikusigale mu mutwe. Nalimba naawe tibantu walaganya nti bali banguba bajja kuwa obutuuze wayita emyaka 7 ng'oyagala leeta muntu Uganda. Sitole gye wawa yeyina okuba ye sitole yeki. Kyova olaba abantu tubakubiriza bw'oba ova e Uganda ng'okyusizza ebiwandiiko kozesa ennaku z'omwezi eziri common mu nsi nga tolizeerabira. 25 December Uganda nti kati bagamba nti oyagala ogendera ku bufumbo embaga mwagikola ddi. Gamba twagikolanga ku boxingidde kuba boxingidde terivaawo. Okitegeera Labor Day, Valentine's Day, your birthday, ebintu ebijja okujjukiza naye ogenda ne weewe ennaku wayita emyaka 7 n'oddamu n'otawanya abazungu ne eno si yali interview gye watuwa. Si gwe wagamba nti walina emyaka batebakumma nga tebalina nsonga. Sobola nkubiriza bw'oba ogenda ofutambula oba ng'oli Bulaaya ng'oyagala omuntu atambule naye ng'ebipapula byakukyusa mugamba amanye nnyo ennaku eziri common ezitaave mu bwongo bwo. Okitegeera wazaalibwa ddi nga 25 ekitegeera n'oba weerabidde era Christmas yejja kukujjukiza. Ekitegeera Valentine's Day, Heroes Day. Nze nalina omukisa nti nazaalibwa February 29 lubaawo omulundi gumu mu myaka 4 kati nze kyanyanguyira n'osanga abantu ne yeerabira bye yayogera. Kati time etuusa alina baayita e Uganda omukisa guzze ng'ate yennyini yatajjukira bye yagamba baki bazungu. Kati awo n'olaba nga munaye visa zikoze eki ziganyuma. Kumbe gwerabira bye wakola ki bw'olimba abazungu ekintu ky'obalimbye making sure bwe kityo bw'ogenda okibagamba until you leave this planet Earth. Wali ogobeddwako ku mulimu ng'oli eyo? Sigobwangako ku mulimu naye nakolako omulimu ne batuuka ne bagamba kati genda osome. Ne bampummuza ne bagamba wooli genda okole ki osome onooba okuttemu ku bintu tukuwa omulimu oguli ki better. Naye ngera kyali for my advantage. Wabula nga kizibu kuba wofuna akalimu nga tomanyi lulimi oba oganze kankole kano. Naye nga ojjayisaawo emyaka 5 olabe nga okolera walemera ku 79 per hour. Wabula nga tolina bw'ogamba bosi nti nyongeza. Okitegeera bongeza basoma bakaayana. Munyongeze ku sente. Basema jjukira waliyo netteeke mu Europe bw'ova ku mulimu gumu nodda ku mulala tebakkirizibwa kukuwa sente ze wali ofuna ku guli. Balina kwongerako buki bwongezi. Tokkirizibwa kuwa muntu musaala gwe yali afuna ku mulimu mukadde. Ekyo kye kisookera ddala. Naye kati nze nali mu painting ne building. Okuzimba n'okusiiga sente ziri ku Google. Oteekamu bwoti nti painter afuna mmeka n'otegeererawo n'abazimbi batufaako nnyo kubanga okuzimba kulwaza kulwaza omubiri. Kati abazimbi sente zaabwe ziba waggulu era bakola ennaku 4. Abazimbi be bamu n'abasiizi kuba tusiiga bazimba. Kati olwokutaano bakolaga mbeere mu gym. Tolabanga ku ntalo nga Bulaaya. Towuliranga ku bantu bayomba. Ne bayomba naye nga wooli naye nga toyinza kugaa nti mulekeraawo oba ono yasinze nga gogwo gwakutunula butunuzi oti mpaka we banaasirika. Nga tokkirizibwa kugamba nti gusinze ono oba ono. Wabula olaba abayomba nga ekinene ky'oyinza okukola kwambala ngatto zo n'okola ki n'ovaawo. Bw'oba waakatuuka e Bulaaya nga toyina mpapula weewale nnyo pate z'Abannayuganda we ziggwera. Tolinda pate kuggwa. Tolinda pate y'ebweru okuggwa nga toyina mpapula.
pata girabeko katono ogera bakyanyumirwa n'okola ki n'ogenda pata okuggwa y'abayina Empapula baba banywedde omwenge boogererawo ebigambo ebinyiiza baduula bayomba oyinza oba tolina Empapula omusajja n'omuyiza n'akupa kyolira ogenda kukola ki ndikupakiza kati ki okitegeera so okweswaza n'okwewonya embarasiment nga abantu banywedde omwenge bw'ogenda mu pate nga tolina Empapula ogera banyumirwa naye teryanyumirwa ndongo nga yakava Kampala bajja ne dansi style balowooza ebya style bikola e Bulaaya nadda ku fulo neyeefukuta omanye Uganda ozina no impressing omuwala ekitali bweru nti omuwala akwagale kubanga olina obukodyokodyo obw'okuzina oli musiru zina ebintu byo biggwa nanyowola jinga yakajja neyeesunda ne waita emyaka nga wakyo okyayagala ozina nawaayi simanyi kye naliko enge nga ŋŋamba sisobola sikaafu nesobola sikaafu ng'alina jaketi ye eya pampu esiba mpaka wano n'agibikka ojja siba sikaafu naye kati ngenda omulaba teri kyayagala nga sikaafu okitegeera Bulaaya anyuma nnyo at the same time wadde twogera ebintu bino temumalaamu bantu maki bantu bangambye nyisima kati tukole tutyanga mutumala abebweru batumalamu nnyama ki mulekerawo okugamba bannammwe landa ni muzibu agenda okukubira ku mmande nga waddayo dda nayo ewazibwa ate jjo dduuse okudda bannaye basajja bantu baffe abateekateeka okudda mu olidde abeesunga okukwatagana naffe tubaaniriza mutuuke mirembe ingini ya Lwasa simanyi nakoma muwuliza nga ali London simanyi oba yakomawo sidanga mumuwulizaako awo batandise natandise olabayokko enseenene zagudde naye ng'ojja okulaba ikyuli bambi bw'oba tosobola birabo bya bbeeyi bireke sijja kunyiigira nze oba onondetera perfume era leeta wa bbeeyi nina wa bbeeyi already Bolivia nakakande bangulira wa bbeeyi oba tosobola wa bbeeyi sikukase siteeka okondetera ekirabo ekyalayise olekayo kubuzaako nnyo Kalema ali mu USA kati Kakalaamu awagamba nze kyonna kyondeetera nze siri ku kyonna tomala gandeetera buli kiba nze kyonna kyande mulabye feesi gyatunuza ayagala kunyiiza wewe omuntu weweru mugambe kyoyagala oba oyagala sawa ya Aleese mugambe namma Kakalaamu yayagala bumuleetere buli kimu naye kubuzaako alimu amusada siyo yajagala ennyo yakwagala ennyo yomuku abayina package yangambye package nendowooza tayinza butabana eno kiva e Bulaaya Kakalaamu kanjogerere wano Kakalaamu ku kiva e Bulaaya ojja yisa buli YouTuber mu kutambula nga simaanyi ga ikyuli nga sigago abantu bagenda tuuka time nga baga Kakalaamu jangu emmyuni kitukubuulire kubanga bino ebigambo biriyo y'abantu emyoyo baagala obbiwulira buli muntu teri muntu atayagala wulira lugero lwe lwa Empapula olw'okunnyonyi lwe yagenda lwe yatuuka buli wokyogerako abawala nga bankula nga bayisima bannange obadde ng'ayogera ku nze bye Bulaaya you need someone to remind you you need someone to give you these words balo abagamba nti wamma babuulire balowooza tuba mabummi sente sente kyakuwaza ki Uganda gyosanga ogusajja ogukulu oje bale mpa ku sente musajja how do you stand before your man fellow man n'omusaba ki sente nekiri Uganda tisimanyika ne positioning enkube gundi oluseke ndeka gotsebo abanjagala tukome wano mwe bayimba nakwata mutugoberera tweyogerako fefe nyini ebyo nyini bye tukola temuli wamakumbata kumirakola amazima temuli you cannot stand before a man your fellow man n'omugamba mpaayo ku ki eri Kakalaamu omitinga kyaliwo nga wa Range Rover ne munyumya n'avuga Range Rover ye n'akola ki n'agenda wiiki ejja tugenda kukwata ku ki wiiki ejja tugenda kukwata ku buwoomi bwa tuleyini ewooma tuleyini nga wakatuuka lift escalator zo ziyiga naye tuleyini ewooma Kakalaamu teri muntu ali Bulaaya atawoomerwa tuleyini nze nga abantu bagenda bagamba kale gundi atuyitanga pata agitadde walenga awo ti
kangende nzire nzireyo nzire kuba takolera